Amakya amalungi mugamba mutya mwasuzeeyo mutya kansuubire nti oyo yenna gwe wanyuse naye gwe wasuze naye okedde n'omuteerayo ku tuzzi twanaakeera okunaabako okusobola okubeera ng'omutegekera olunaku oluddako. Kim Hakins ntumbudde nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri ku bikwatagana ku mukwano oba love affairs, love episode part 2, tusobole okubeera nga tukigenda ebuziba, tusobole okubeera nti omukwano guno tugumanya gye gusigukira ne gye gutambulira. Omukwano guno it is a feeling, kiva mu kwagala. Omukwano tebagukaka nga wonookera ku makya n'olaba mukwano gwo ng'akyebase n'omulinda azukuke n'omutegekera kacaayi n'okamuteera ku mmeeza, that is nga gwe omusajja oba gwasoose okuzukuka oba gwe omukazi asoose n'omuteerayo amazzi agookya oba agabuguma mu kinaabiro, that is nga temulina water heater, eza shower. So biva mu kwagala, tebiri menti nti taata w'abaana alina okunaaba amazzi agookya watagasanga wajja kuyomba, oba yandaga nti nno nina ogamuteerayo, oba yaŋŋamba it is a principle nti nina bimuteerayo lwa mpaka. Biva mu kwetuma, mu kwetuma ky'oyagadde ky'olaba nti kikolera omwagalwawo eddakiika eyo n'okimukolera, so si nti yaŋŋamba nteekeddwa okkimukolera era mba sikimukoledde ajja kuyomba. So leero tugenda kulaba part 2 ey'omuntu obeera ng'oli naye mu mukwano, mutandise okuzimba omukwano. Biki by'otandika okumukolera, biki by'otandika okukola nga mutandika okubeera nti mutijja mu mukwano gwammwe, mutandika okugutambuza mirembe. So guno omukwano abagulaba bo bwe balaba nga abatijja, nga mmwe abatijja, so ng'ate ggwe oluusi bambi oba okola ekiva ku ntobo y'omutima gwo ng'olabira ddala okola ekyo kyennyini, so ate omulala ye n'alaba nga ate ayiseewo ennyo ali mu kumweragirako, so ng'ate kino ekintu bambi okikola okijja ku ntobo ya mutima gwo nga teri akikutumye. Oba okitegeera? Abakyala balungi gye mumuyitira eyo yonna tumanyi okulaba nga tujja kusanga ebimuli bya ssere, tusooke tubibanogere, tubagulire obulabolabo, tubaleetere bufansefanse okubeera nti tubatonera, ng'ekyo kivudde ku mitima gyaffe ng'abasajja. Si ggwe omukyala nti gwakitutumye, wabula gy'oyitidde n'osangayo akagatte akalungi n'ogala kano kanyumira hani wange, n'osangayo ka dress akalungi n'okaleeta, n'osangayo ka bag akalungi n'okaleeta, aba teyabikutumye, wabula ng'oba okirowoozeza bulowooza n'omuyiiyiza nga kiva ku ntobo ya mutima gwo. Kaakati nno wekityo kisaana n'okubeera nti it is a return. Return eyo tebeera must, but gwe nga gwe omuntu omukulu gwe babireetedde, nga nawe woowulira nti bakuwadde ka surprise, bakuwadde ekikunyumidde, naawe in one way or another gezaako okukola ekintu kyekimu. However much nti gwe tomuddiza ebyo byennyini byakuleetedde, but gezaako okukola services ezimukolera surprise zo zijje ku mutima gwo, obeere nga okola ki ng'ozimuwa anyumirwe. Kim Hakins ntumbudde, atanaba kusubscribing akapeesa kanyige, n'abagambye tugenda kujja tusensera omukwano, tugukube tugulabe ludda we twakyamira, ludda we twagendera astray, tusobole okubeera nga ffenna tuli atipa, tusobole okubeera nga tutambuza omukwano. Jjukira nakugamba nti omukwano oba ogutegedde bulungi, kitegeeza ne bizinensi ze tuli mu kusomako mweno senior class ojja kubeera nga nazo ozitegeera bulungi. Kiri ekintu either way of the two, oba oyagala okutegeera sayidi endala gy'otaategeera, gwe tegeerako kimu, tegeera bizinensi, ojja genda okulaba nga n'omukwano ogutegedde. Oba okakasa nti omukwano wagutegeera ng'era ogumanyi, ojja genda okulaba nga ne bizinensi ogitegedde, kubanga byonna birina principles ze zimu. Omukwano gwa kutambula n'abantu, otambula ne bannyazaala bo, basenga abo, bamuko baani. Same applies to business, era kyekyo kye kimu, kutambula n'abantu. Omukwano gulimu ebyokweguya, olina omuntu gwe weeguya akubeererawo, gw'olaba nga yekirimaanyiwo. Same applies to business, waliyo era okweguya. Olina omuntu gwe weeguya nga yakuleetera ssente, ye customer wo, investor wo yakuwa ssente ezikuraningisa business. So omukwano gutambulirawo, gulimu amateeka ge gamu n'amateeka
gegamu aga business. So oba omanyiko side emu kitegeeza ne side endala osobola okukola ogimanaginga. Eggulo twalabye ku some of the problems oba common mistakes oba ze tuyinza okuyita naked lies ze mwerimba nga mutandika omukwano ne zispoilinga relationship yammwe yonna for the end of the day. Nkwewaza mwana wa maama, sigenda kuziddamu wano, naye gwoba omanyi nti olinayo ekirimbo ky'olimba mukwano gwo, omanyi olinayo ekirimbo ky'olimba omuntu gw'oyagala, tewali akukaka mukwana, tewali akukaka genda naye. Lwaki oba omulimba? So ebyo ebirimbo twabirabye gwe ntubikonakonako. Gwe atalabye video nja kusabuddeyo olabe video eyo, then osobola okubeera ng'oli updated neeno. So ebirimbo mu mukwano tebikola, oba tojja kuguma mbeera nga eva oba olimba. Leero tugenda kulaba biki ebiyinza okuva mu mukwano by'oyinza okukola nga mutufuulira ddala oli mu mukwano, nga tobikola nti lwakuba oba otijja, lwakuba baluwa bikase, bati ng'obikola. Omuntu omulala n'alaba nga atijja, omuntu omulala n'alaba nga ayiseewo, naye nga gwe naawe okola ki? Obikola ng'olabira ddala mutufu naawe bikuyita mu buyisi. Kati for instance mulimu ate nammwe abatijja ne muyitawo ne mukifuula oba style, ne mukifuula kunyumirwa, oba mwakifuula economic way of earning. By the way, ani akulimba nti obeera mu mukwano olowooza ofunye source of income? Nti obeera mu mukwano olowooza nti ki? Ofunye gy'onoggya ssente zo. Waliwo obugerogero bwendaba ku online obugamba nti gwe ng'oyagala okukola ssente bwasa abakazi bo bana, omu omusindike Oman, omulala omusindike Jordan, omulala omusindike Saudi, omulala omusindike Dubai. Such that babeere nga bakola ssente nga baweereza gwe olabirira amaka. Ng'oba n'okibalaba otyo ng'olowooza nti boto wonoofuna ssente, bambi nkusaasidde. So omukwano si soosi ya byanfuna nti no embeera n'ono ajja kumpisa mu mbeera. Lwaki oyagala bakuyise mu mbeera gwe tosobola kweyisa mu mbeera? So omukwano is a matter of kusisinkanya bizibu byammwe mu bigattegatte, buli omu asobola okubeera nga ayamba ku munne ku bizibu bye nga tebiriimu nnyo nze nfuniramu wa. Munno oba omwagala mujja akakola akamuli ku liiso. Munno oba omwagala kakasa nti ali smart, akaviiyo kakuba atambule mu public nga naawe akuweesa ekitiibwa. Munno oba omwagala gamba hani eyo blouse gy'olimu ndaba tekukoledde, kyusa oyambale ku eno. Darling, esaati wagibaddemu eggulo giggyeemu. Fe abasajja bye tetubitega, tisijjuka na kujjuka nti oba esaati nakajambala emirundi emeka. So mukyusize, mwoleze, mutereereze. Bino tebiriiko nti gundi alina obbikola oba gundi alina obbikola, mwenna mubikola kyenkanyi. Tebiriiko nti buno buvunaanyizibwa bwono oba buno bwono, mwenna mubikola kyenkanyi. Naggambye gwe nga bakuleetera ekirabo ne bakikuwa, naye w'olimma nti okufunayo ekirabo ky'olina okuwa munno. Gwe nga bakwoleza essaati, naawe obaddewo ku weekend, lwaki toyoleza munno blouse? So bintu byakwetuma, kiva mu kwagala na kwagala. So wano mu relationship nga twakazitandika, mugenda ne mutijja mbu mwagadde nnyo, n'otandika okuteeka munno ku bunkenke. N'otandika omuteeka ku bunkenke, n'otandika omudimandinga requirements zaawulira nga naye takyazisobola, nti olw'okuba wamulabye tokyalya, tokyanywa, tokyakola ki. Can you imagine? Ebyo bye mwerimba nti baby nkulabye sikyalya sikyanywa, ndowooza we naabeera nga ndiwo nja kubeera nga nkozesa oxygen. Yegwe oxygen wange. Era bannange muve mu kutijja ne mwogere ebiriyo. So saagala ofuule munno oluseke oba omutizimbemu oluseke ng'omulimbalimba mu linnya ly'omukwano mbu wenkulabye sikyalya sikyanywa, yegwe wekka gwakola ki? Munno onoomumeza amalala, onoomumeza amalala. Lulidda ddala ebyo biba bikola mu mukwano. Omukwano twogere ebintu ebituva mu mutima, tubiteekemu obwongo, tubisengejje bulungi, tulabe nti tubyogeredde bituufu bikola. Statements ze tukola zimakinga amakulu mu relationship yaffe, oba tukola bukozi mutima kye gutulagidde nga ye mukiyita. Nabagambye eggulo nti omutima tegulagira, omutima gwo guteeka buteesi mu nkola, azin like gupampinga musaayi, obwongo bwe bulagira. Decision zonna zikolebwa bwongo. So omukwano guno tugenda kugulaba nti igwe agulimu olina okukakasa nti okozesa obwongo
okulaba nti nno gukuddayirekitinga bulungi otuuka okugufunamu, so si nti omukwano gwe gugenda okutwala ate gwo gukufunemu. Kakasa nti gwali mu mukwano osigalamu waka obwandastandi osobole okukolaki okugufunamu. Guno omutima we gwagala n'olaba nga gw'oyagalako omwesibako bwesibi, omuyiye tajja ye tayagala abanga gwe gwe weesibako poozingamu ogambe sika kwagala nnyo naye gwe njagala ye nga tafaayo. Pleasing gwe olaba nga weegula ku muntu omukubira obusimu taddamu, omusindikira audio ya dakiika 5 akuddamu eddakiika 1.5 oba sinakindi busekendi. You get it? Omukubira amasimu alwawo gikwata tayogera, asooka kugifuula bize. Twagamba ejjukira omukwano gulimu okweguya, naye okweguya okwo kuliko limiti. Manya nti gweolina kyosindika ekitagenda oba olina kyosika ekitajja, so kubako ka torch omanye ludda wa gy'olaga. Suubira disappointments mu maaso awo, so oba otandise ofuna ku indicator yaazo kakasa nti gy'ogenda amaaso okanula, kubanga ono gwe weesibako yayinza okuba nga takwetaaga eddakiika eyo ng'ayagala kukozesa nga bait, ng'ayagala kukozesa nga kanyeebwa, ye waabeerera mu injuries ze waakwetaagira nga bw'ajja okurespondinga. Embeera eyo si nnungi, nga bannaffe tubakozesa nga bunyeebwa. Ng'owulira nti omwetaaga worespondinga, w'otamwetaaga omukuumira bukuumizaawo, maama omutima we gumuluma n'ayaayaana, ssebo n'ayaayaana ng'ayagala okuyingira mu mutima gwo, naye nga ggwe maama ebisumuluzo obikutte, omutima gwo gusibye, ogamba nkyakwetegereza. Omuntu onoomwetegereza kutuuka mu byenda, era okwetegereza kukoma ddi? Yes, okubeera nga waliwo procedure yammwe nga mmwe abakyala muli baddembe okukozesa procedure yammwe, but eriko limit until when omuntu mwetegereze, then omale omugambe nti according to what I've researched about you, I'm sorry, sijja kusobola kupushinga naawe, kumuvinga naawe, noonya banno naye akimanye, then omukipingira awo. Ate wekidda kummwe abakyala ng'olina ky'oyagala naye ky'oyagala ne bagana okyapuruvinga, ate nammwe kibayisa bubi nnyo nnyo nnyo. So oyinza okugamba gayi yeeraga, gayi biki, era nzaamufaako, nzaamuteekamu obudde, nzaamukubira essimu ye taddamu, biki, nammwe kibayisa bubi nnyo. Naye nga lwaki kivaawo ekityo nga buli omu amalira munno obudde? Olowooza lwaki kiba bwe kityo nga buli omu amalira munno obudde? Obeera ng'olinawo nnyo kaaki oba olina okusuubirawo nnyo kaaki ng'olaba ono gw'olina talina kyamuwendo, mute agende, n'oleme mumalira budde, mute agende. You will lose a very valuable stone when you are looking for others. Okutte diamond mu ngalo zo, you are not satisfied, okyanoonya amayinja amala. Can you imagine? Osanze omusajja ow'ebirooto byo, tomuwadde keya, okyali mu kuyigga balala mbu mbyanza. Can you imagine? Okwanya omwana w'abandi, mwana we akukkiriza, tomuwadde budde, osigala okyabayitamu okyatabaala mbu okyalwana ntalo zo. What's this? Relationship mugyonoonye. Kozi relationship bagiyita kutabaala, not until you will settle. Settlement gye mufuna mu bufumbo. But ebintu mubitabudde nnyo bannange, mulimba mweddeko. Zuula, kakasa, wasa, kiveemu, kirekere abalala. Naye gwe okuzuulako n'okuwa years and years, nkyanoonya, yuuyo gundi, luddawa. Ebyo tebikola. Omuntu y'omu. Mwe muleeta abakyala okugamba nti abasajja be bamwazifu nze yali ankebeddeko. Muleke bayogeza bigambo ebyo. Omuntu y'omu. Bijanjalo bye bimu biwooma nkolaki? Biwooma njawula mu kufumba. By'ofumbye amagera, by'ofumbye gundi kye kimu. So ebintu ebibonyaabonya abantu mu mukwano ne batuuka n'okugereesanya ebintu ng'ebyo mbu sirya sinywa seebaka, just ku prolonging relationship ye naye
nawe operalinga relationship tokutula. Omuntu mugambe nze gw'oliko nnyina omukazi akimanye atandika okugerera engero nti baaba nti omusajja si woomu si kibi kine ng'akitegedde nti jjajja olinayo omukazi, naawe mugambe nti nze gw'oliko bambi nina boyfriend, kati ye agambe nti at least ntwalira kameeme maama naye ng'already ategedde ludda wa jjajja. But the moment you keep quiet, you keep a deaf ear, mujja ku creating envy mu mitima gy'abantu, ate mulimu bali bakyakubaale nga ye waakwagala n'ogaana omumwagala kya respondi nga baaba butujju bwereere. That is because nti wagaana okukola ki, okwogera kiki ekituufu ekiri ku mutima gwo. Omuntu n'obeeraawo ng'omukuumiraawo, omuntu akwagala naye omulaga nti kansooke nkulumye, oba oliyagala nninde oba toyagala lekayo. Gwe n'obeeraawo ng'okuumiddeawo omwana w'abandi, omwana ayayaana okuyingira mu mutima gwo, omuweeyo ku kadde naye nga gwe omulaga ye gwe omunene wa gurupu emu, ayizulu biki bakukkiririzaamu. Ono bambi akusaba okubeerako naawe tomuwadde kaagaanya naye nga gwe omukubisa ku ebyo. Beeraawo onaayagala naakukozesaako bukozesa, naayagala najja gy'oli. Can you imagine? Mutagende mugambe wansanga nina tambula ogende. Naye ate naawe n'obeeraawo ng'omanyi waliwo abakupoloota, bakutwalidde obudde, bakkiriza nti bajja kuwangaala naawe, kyokka naawe olaba omusajja ali committed, ali devoted okutambula naawe, akulaze ebyapa by'ettaka, akulaze buli kimu ekikakasa nti olibeera naye, akututte mu beewaabwe, still okyagaanye okukkiriza mbu neerowooza nkyalina okukola ky'okukola decisions. Can you imagine how long does it take you to make a decision? How long does it make you to take a decision? Gwe tosobola computingamu n'olaba yonna gy'oyise gy'olwanya entalo n'olaba ng'ono at least akyasingako. Olinda kumala kumutta kumuluzinga agende ate ogambe nti bannange omusajja ali wange ng'amaze okuyingizaawo mu life ye mu future ye, gwe naawe ojjenga ofollowinga. Please muteeke limiti ku kwerowooza kwammwe. Mulekerenga okuzannyira ku mitima gy'abaana nga mubalumya. Mulekerenga okuzannyira ku mitima gy'abantu nga mubalumya. N'abeeraawo ng'akulindirira, tosalawo, olinda bimale kwonoonekera olyoke okomewo kwono. Olowooza ye musiru anaabeeraawo omugire nga ye gwe by the way. Olowooze nti bambi since she was there for you, she will be welcoming for you. He will be welcoming for you. Really? Ojja genda okukomawo nga neeno nzigi baaziggala kakuggweremu awo. Nsigadde nze Kimu Hakims, tusinkane mu video yaffe namba 3. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.